Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a cool one tugenda kulawo nnyo. Nkimanyi tonnagategeera. Era nkimanyi tonnagafuna. Wabula tuula wano nga kuwe. Uganda awo waliwo omwami abadde ye sibaka kookolo k'okumanya. Nga yayambala akookolo k'okumanya nga ke yaguza bannansi. Era nga bamutunulako babadde balaba omuntu alina kyamanyi. Ayogera out of knowledge. Misanattuku nga teri amukase. Omwami yakutte akakookolo n'akejjako n'akasuula ku ttaka. Yaswadde ekiswalo kye sirabangako. Byavuddewa. Ye gwe njogerako yaani. Ye mwami ono wano. Byavudde Bunyoro mu bitundu by'e Bunyoro. Omukulembeze waffe yabadde mu bitundu by'e Bunyoro ngamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu toyogera ku kikoofiira. Yagambye abantu b'e Bunyoro bateekeddwa okuba nga bafuna 10% royalties of ekyobugagga eky'amafuta ekiri mu kitundu ekyo. Ebyo yabyogedde ali Bunyoro. Omwami ono kubanga bbanga lyonna yabadde nga ayagala nnyo okuprovinga His Excellency nti mukyamu. Bwe yagenze ku National TV yeyambudde okumanya kwe n'akusuula mu ttaka n'akasaba Nansi nti simumanyi atya bw'ati. Mbaki ekisooka minerals oba ziriwa oba ziri mu Buganda oba ziri mu Bunyoro zirina ku benefit nga banna Uganda ffenna wamu. Si Bunyoro yokka. Rule number 1. However, to the host communities muziwa kye tuyita royalties. Nkulaba. Royalties mu nsi yonna tezirina we ziri 10%. Ziri ku mmeka? Yonna tezirina we ziri 10%. Ziri ku mmeka? Zitandikira ku 0% to 1%. Kuba Lwatyo bwe yagambye abantu nti mu nsi yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyamu tewaliyo nsi n'emu egaba royalties kuziddiza communities mwe basima ebyobugagga ngeweza 10%. Yagambye ekyamaanyi kye bagaba 0.1% na 1%. Ebyo yabadde abyogera ng'ali confident nnyo nti mutuufu. Kati kankulage nti yabadde mukyamu era bantu abamanyi yaswadde n'akamala. Ngenda kutandikiza ku lukalu lwa Africa. Nkulage nti babadde bamutwala ng'omumanyi naye yaswadde misanattuku. Wabula kansoke nkokwoti eno. Never make it your mission to prove someone wrong. Fools do that to feel tall in shallow waters. Togufuula ng'omulimu gwo nalaba akatambika okubako omuntu gw'oprovinga nti mukyamu ebbanga lyonna kubanga abasiru ekyo bakikola nnyo okuwulira nti bawanvu mu mazzi amampe. Nsereko yakoze ensobi nnya mwaka katambika ova okulaba. Esooka, he set out to expose ignorance and ended up giving us a live broadcast oba a live demonstration. Yavudde mu nju ye ng'agenze kulabisa butamanya bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe. Wabula ate yamaliriza atuwadde live broadcast ey'omuntu atamanyi bw'ayogera ne byayogera. Ensobi ey'okubiri gye yakoze, he tried to school others on a subject he clearly skipped a class on. Yabadde agezaako okusomesa omuntu omulala essomo mu kibiina kye yamisinga oba kyataatuulamu. Ekirala ensobi gye yakoze ey'okusatu, he brought confidence to a knowledge fight and he lost spectacularly. Yalese okwemanya mu kulwana oba mu lutalo olw'abamanyi n'agwa ekigo ne yeeswaza nti bulijjo abadde talina kyamanyi nti nga talina laputopu ye na ssimu ye kubisoma ali green ng'abasigadde. Ensobi ey'okuna gye yakoze, he came to prove someone ignorant and he left with a PhD in self-exposure. Yazze okulabisa omuntu omu nti simumanyi wabula yagenza okuva mu radio station yeeyo ngazze waka ne PhD ey'okuba nti yakyasinza okwerabisa nti ate ye talina kyamanyi atya. Lwaki Nsereko yaswadde nga nakati waali akyaswadde? Yakugambye tewali nsi egaba 10% royalties ng'eziddiza communities omuva ebyobugagga ebisimwa. Ggwanga lya Mozambique mwaka gwa 2023 yayisa decree 10% of mining and petroleum tax revenue to the producing areas. Decree egamba etya nti Mozambique set aside 10% of mining production tax and oil production tax
for provinces, districts and local communities nesettinga 7.25% zigende ku provinces oba district nesettinga 2.7% zigende back in the communities. Mu bufunze Mozambique yasettinga 10% ng'erina okuddayo nga ye royalty erina okudda mu bitundu mwe basima amafuta. Bwana Nsereko yagambye mu nsi yonna tewali gye bagaba 10% royalty ngedda mu kitundu omuva eky'obugagga. Kankutwale ku nsi endala eri ku mulirwano. Ggwanga lya Kenya. Kenya erina 10% of mining royalties to the host communities. Kenya's royalty sharing framework oba regulation egamba nti 10% of the mineral royalties to be transferred to the community mineral royalty accounts for the benefit of the mining community. Mu bufunze nti ne Kenya yennyini etuli ku mulirwano egaba 10% ngezizza mu regions oba communities awasimibwa ebyobugagga ebyenjawulo. Nsereko yakugambye Kyagulanyi simumanyi talina kyamanyi tosobola kugaba 10%. Njagala tugende mpola. Ensi endala Ghana ina 10% of the mining royalties ng'ekikola etya nti nayo epracticing era negaba 10% ng'egiddiza abantu abalina ekyobugagga ekisimwa mu bitundu ebyenjawulo ba district ez'enjawulo. Kankwesa ensemba nkutwala Nsereko we yasinza okukolera ensobi. Ggwanga lya Nigeria ina 13% to the oil producing states. Kankuddiremu era nga kino kiri mu constitutional share. Nigeria's constitutional derivation principle currently allocating 13% of the oil revenue net of the federal charges to the oil producing states, a close analog to the share return to the producing region principle, not exactly 10% but an established subnational share. Munsi endala zensobola okumenyera naawe ne weesomera mulimu Peru, Philippines ne ggwanga erya DRC Congo. Nsereko we yakobedde ensobi awasinze okumulabisa kwe kwagala okuchallenginga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu tteeka eririwo kati ng'agamba mbwe tteeka litwasayininga n'endagaano zitwasayininga ez'amafuta Uganda erinako nga 20% so tosobola kugaba 10%. Nti His Excellency yabadde tamanyi tteeka yabadde ayogerera mu butamanya. Kansomese Nsereko omulundi ogusemba wadde nga yagudde ekigo tagenda kudda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayogerera mu tensi bbiri ng'omuntu agenda okuba omukulembeze oba ng'omuntu agamba nti senga nabadde mukulembeze. Wuliriza ebigambo bino. Omuntu agamba nti senga nze abadde mukulembeze kitegeeza etteeka teryandikoleddwa nga bwe liri kati erigabanya ensaasanya y'amafuta n'abagenda okugasima n'eggwanga ssente ze lifuna singa yabadde omukulembeze. Ekyo yakyogedde singa yabadde omukulembeze. Kyakubiri yakyogeredde mu kategori ng'agenda okufuuka omukulembeze nti wansiiwe amateeka ga kukyuka. Njagala buuza Nsereko ssemateeka bwe yali mu 95 bwekyali wabadde oyagala okuchallenginga omuntu nga weekwasa etteeka lye tulina kati nga weerabidde nti omuntu senga afuuka omukulembeze ssemateeka gye tulina si nti tekyusibwa nti buli tteeka lye tulina Uganda awo liri amendable. Kankutwale mu ggwanga lya Burkina Faso Ibrahim Traoré agenda otwala obukulembeze bw'eggwanga eryo ani yali asima amafuta g'eggwanga eryo ebyobugagga by'ensi yani yali abitwala ate kati wayagadde ochallenginge Robert Kyagulanyi Ssentamu wamaliriza weerabisizza vidiyo eggwa bweti. Socrates kabaka yatugamba the only true wisdom is in knowing you know nothing. Amagezi amatuufu gali mu kumanya nti tolina ky'omanyi. Wabula ate William Shakespeare Kaguji yatugamba the fool thinks is wise but the wise man knows himself to be a fool. Omusirusiru yalowooza nti mumanyi era mugezi wabula ate omusajja omugezi yeetwala kuba ng'omusiru. Maliriza bwenti the ignorant stand tall in arrogance, the wise bend low in understanding. Abo abatalina kye bamanyi bayimirira bwantoogo mu butamanya bwabwe. Abagezigezi beewetako bokati mu kumanya. Fools are certain of everything, the wise are certain of nothing. Ekomyawo.